Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mkotu sema kotu amalungi angoberera ku businziro kuberanga otulaba regardless of obudde kitofo kiri nti muzikirize nsobola okuberanga bawaka ekyo kyena basobodde okubawa kubanga obuvunanyizibwa buno ne buli bwo tukwasaganya oluusi ne bukusindike walala mujja kunsonyiwa sibeera bidde lunaku lwaleero naye lwakuba olw'ebyo embeera emwaba endala etasobola kuberanga etuganya kubanga tusisinkana kalukyawadaaki Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Akulira akakiiko kebyokulonda amanyikiddwa nga omulamuzi Byabakama agenze maaso n'okubeeranga akawangamula nti Robert Kyagulanyi Ssentamu siwa kubeera nominated lwaki emikono okuva mu district ya 36 nambirira akakiiko kebyokulonda kagamba nti Kyagulanyi yafunyeyo mikono gimala kubeera nga gikakata kubanga yesimbawo ku bwa president. David Lewis Lubongoya amwambalidde wuno nno olaba kyamukoze kituufu akolera Gino Museveni n'ebirala byonna ngenze maaso n'okubanga mbikukuŋŋaanyiriza abasoga babano bo bavuddeyo ne bakikakasa nti Kyagulanyi ye waffe era gwe tuwagira. Batumye maama Rebecca alitwala Kadaga nti abantu bategeeze nti eno ffe tuwabako wadda twasigaza ekintu kimu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omubaka Ssemujju Nganda aliko naye ati byayogedde ku saidi eno wabula nno bino byonna bigambo bikulu nnyo nyini ddala naddala nga tugenda mu nsonga nga zino zissemasonga. Nze Deni BTN Media Beyond at the newsroom njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri yemu njagala okubeera nga nkusaba gwe mulungi atugoberera era atulaba ku kadde kano eno kennyini nti nno munnange osubscribing tukusaba osubscribing ku Beyond at the newsroom ate bw'omunaamala okusubscribinga ojjaba otwegaseeko mu butongole koona mukade kajje waggulu okateeke munnange wali akona mukadabo waggulu okaje personalize okateeke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna ate munnange wetugoberera. Waliwo wano ka breaking news okuva ku mukutu gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ngenda sooka nkuwe byonna nga bwe biri naye sooka owuliriza ebigambo bino bya Mbaka Ssemujju Nganda ng'atulabula ku ki kye tulagamu. Wuliriza. Ebintu byetugenda nze ndowooza ekiseera kino kigenda kubeera kizibu. Olwaleero bano abaana be bayoola nti baali ku parade saagalayo omuntu n'omu abeere musiru alowooze nti babayoolera parade. Nze mbadde njamba ngamba abaana be baakwata mu kwekalakaasa nga bakutte Bobi Wine bangi abali mu constituency yange nyinako be nasanga ne bangaffe baatujje mukono nga tuzimba ku site baade bamanyi tuwagira Kyagulanyi ne batutusiza mu military ng'olutuuka waliwo alina emmeeza nga bakwambaza akakofiira akamyufu ne bakuba ekifaananyi n'oyo koyingira ekkomera naye ayita kambadde baakakwambazanga ne bakuba ekifaananyi. So kati embeera awo tekyukanga okuva ku olwo tekyukanga egenda bano be bakwata Museveni ajja n'abala n'agamba nti kati Kyagulanyi bana abaana bamwetoolodde abo be batambula naye abo ngenda kubayoola tujja genda okutuuka mu kalulu kana akalulu tried from your statement yaffe eggule katonga ntibagamba kana akalulu kathreatening okubeera the worst in Uganda's recorded history. Olaba ebimu waliwo yadambuuza nga ngamba nti kayinza okusinga 2022 mwe batta abantu ne mugamba nti obutabaayo bw'akalulu kinene nnyo okusinga okutta abantu kuba muyinza okukagenda mu ngeri by'abavubuka twali ebukasaawo ku kyalo kw'embeera abenaalimu ne bajja nti kana akalulu ke tugenda mukasobola okubeera nga kali worse than never oba nga kabeera akalulu akakyasiza oba akabi akatabeerangawo
binene akakiiko k'ebyokulonda ke bagenda maaso n'okubeera nga bakola mulowooza bitegeeza ki? What does it really show? Kano biki kye bitegeeza okubeera nga olunaku olwaleero Justice Byabakama avayo n'ategeeza nti Kyagulanyi teyawezezza mikono mu districts ezimu era ng'agamba nti nedda ekibuuzo kye twebuuza mujja genda maaso mututeera abantu nga bakatumba oye ku ballot paper bajjewe emikono era baani ababasayiningidde ng'omuntu oyo yennyini tasobola kubeera nga yeefandinga na kutambulako yadde districts 20 kakati n'osanga abalala nga bo ba regional leaders nga wo wakoma then mwe kati mwagala okutukakasa ennyo nti candidate wammwe abantu bamwagala nnyo era yafuja ebikono buli wamu ekyo nakyo kibuuzo bo tebalina nsonga. Njagala owuliriza ebigambo bino bya David Lewis Lubongoya. Akakiiko k'ebyokulonda vulugo yonna yonna gwe babadde bakola mu mulaba n'olunaku olwaleero nabye bagambye nti kati campaigns bazije ku 4th October ne bazisembeza ku 29 September. Kakati bakimanyi buli lunaku tubeera tupulaninga naye buli lunaku bakyusa ebintu ekya bagenda kukeera bagambye nti kati nomination tuzongezaayo oba tuzisembeza ebyo byonna vulugo oyo gwe bakola naye kisingira ddala okwenyamiza nti byonna bye bakolera ku instructions za state. NRM bwesembeza ebintu byayo ne bagamba nti kati bafunyemu ebyo baagala kukyusa mu nomination dates balina by elections baagala okukola Byabakama ng'avaayo ng'alangirira nti naffe twongezaayo nominations. Simanyi oba mukitegeera kakati bwe buzibu bwe tuli mu Uganda nti akakiiko k'ebyokulonda kaali badde keetengeredde katambulira ku ntole za NRM za Museveni ne NRM mu byonna bye bakola. Musajja mukulu David Lewis Lubongoya agamba nti teri kibonyabonya Byabakama nga kutambulira ku ntole za General Yoweri Kaguta Museveni era ng'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekasaanibwa okuteekebwako ekigambo mu the independent electoral commission wabula kasaana abeera nga kati walimu electoral commission reason being nti kakolera omuntu sekinoomu era gwe kagenda maaso n'okubeera nga kaweereza. Njagala okusomera ebigambo bino wammanga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'atutegeeza ebigambo bino wammanga ng'ayita ku mikutu gye egy'enjawulo. Agambye what? It's urgent. In the most partisan manner, the Electoral Commission is indicating that we haven't submitted enough signatures for my nomination as president for the from the district listed below. This after submitting more than enough signatures per district. The same commission is indicating that Museveni submitted more than enough signatures shamelessly. Gisos and Disos, RDCs, etc. have been reaching out to all those who signed for us, intimidating them and threatening them. Then the EC says it called them and they denied having signed for us and therefore removed them from the list criminals. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba kyannaku okubeera nga akakiiko akandibadde keetengeredde aba keetengeredde nga kagenda maaso n'okubeera nga kabda ku ludda olwa side M oba nga kabaako ekibiina ky'ebyobufuzi kagenda maaso n'okubeera nga kayimirirako ekigambo ekitegeezebwa nga partisan. Kakati n'ategeeza bw'ati n'agamba nti kyannaku nnyo nti akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kategeeza nti mu districts zino wammanga tebawezezza mikono egyo wabula nga kyannaku nti baneeno babadde batuukirira abantu giso RDCs badde batuukirira abantu mu districts zino buli yasayininga ku mpapula zino nga bagezaako okubeera nga bamutiisatiisa n'okumubuuza lwaki wasayiningidde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono agamba kyokka kyannaku nti akakiiko k'ebyokulonda oba EC bwe kavuddeyo okubeera mbunno nga kanoonya abantu bano bagambye nti bakakibwa bukakibwa okuteeka emikono gyabwe ku mpapula zino era ne baggibwako. Agamba bw'ati, if you are a registered voter and you national ID and your national identity card indicates that you are a voter in these districts, please come to the national unity headquarters at Makerere Kavule tomorrow between AM and
11 am nti bw'oba manyi oli mulonzera ng'olina endagamu nti yo keera ku kitebe kya National Unity Platform olunaku olw'enkya okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 5 and give us the signature. Our nomination is on Saturday. Is on Tuesday 23rd September 2025. Nomination ziri okulwa kubiri omwezi guno gwennyini era munange ya wiki eno ejjo mwaka guno ogwa 2025. Kakati zino ze district zibagamba Albatong, Amuru, Bukwo, Bushenyi, Dokolo, Guru City, Gomba. Ne Gomba Bobi Wine gyazaalibwa. Iganga wano mulimbye nnyo Iganga mubasoga Kakumiro Kamwenje Moyo Nakapiripiriti Ntungamo Padel Rubanda Rubirizi Rwampala Shema Sironko Soroti District Soroti City Terego Yumbe Arua Agago Amarata Amorata Kanungu Kapchora Chitagwenda Koboko Kumi Lamwo Lida Mbarara Omoro Palisa. Ezo districts satu mu mukaaga akakiiko k'ebyokulonda kagamba NUP yalemereddwa okubeera ng'ekuŋŋaanya emikono gya side zeeyo. Wabula nina wano breaking news gye ndabye kanjinoonye nayo ngikusomere tugiyitemu lumu. Bobi Wine agambye atya: We have just received this letter today evening past ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. You can see the level of incompetence and partiality. If we had not exposed the scheme area today, they were probably planning to inform us officially on Monday when we intend to get nominated on Tuesday. We have demanded for a complete report showing which signatures were accepted and those which were rejected, but they won't say because they know that they are doing, or they know what they are doing is wrong. They know that we have more than enough signatures but are trying to frustrate us. These are signs that the regime is. Bano abasajja nti ku ssaawa 12 ez'akawungeezi bagenze maaso n'okubeera nga baleeta bafulumya statement mu bujjuvu bwayo. Yagamba nti singa tebagenze maaso n'okubeera nga babaswaza n'okubaanika bandibadde ebintu bino babireeta ku Monday nga tekyali kadde kalala kasobola okubeera nga baleeta mpapula zino okusobola okubeera nga National Unity Platform banominating a president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era baluwa efulumizza egamba nti list of supporters in support of nomination as presidential advisor. Reference is made to the submission of lists of supporters for your nominations presidential candidate to the Electoral Commission on 8th September 2025. Upon verification of the names, voter number, national ID number and other particulars that you submitted, it has been established that out of the submitted list of 130 districts, 80 districts had the required number and the remaining 18 had less than required number as per the attachment detail of the verification result. In fact, you have not complied with the requirements under the section 10 1 clause B egamba and clause 3 of the Presidential Electoral Act cap
177 egamba etya please be reminded that the nomination of presidential candidate shall be concluded on 24th September. Justice Byabakama Mujenyi Simon. Kakati bagamba 10 na meka na 8 lodi batugambya 3 mu meka mu mukaga. Who is fooling who? Ekyamazima omusajja ne bwabagambye nti you're scared of the protest vote. Omusajja alabika mu nsonga eyo munywanyi abadde mutuufu. Nzikiriza kati tutandikire wano olabe ku bigambo oba Byabakama. Erewe kadaga abadde busoga abaana ne baleeta flaga ya NOP ne bamugamba we waffe we wano. Wajiri mama kibanda bakora ku ntira ibi ni chakula nyali wano huyo muwanike mama tuyambo zale chakula nyimulu ya no maliba na flaga da mama chakula nyi nali tulemela za wano omukyalo nabaddeko ku mukolo gwabaddeko mu bitundu by'ebusoga eyo abantu nno kwe kwemimirizaako ye kanjogereko gye muli n'abagamba ne bamugyayo flaga za NOP n'ebipande bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamugamba aye maama zaala Kyagulanyi mu busoga ffe kyetwagala aye twenda kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu tetwenda kutukobera birala byonna koze abaana abasoga bano kati wuliriza Simon Byabakama byayogera wano okuyingira wano oyage candidate oba aspirant n'abawagizi n'emmotoka 2 emmotoka buli motoka erimu abantu abatasuka mu 10 tukitegeeza nti candidate ajja n'abantu nga 19 okuyingira wano. Ono nno Byabakama aganye ebyabantu ogenda maaso n'okubeera nga ate bawerekera omuntu ogenda mu nominatinga agambye agala emmotoka ziri 2 zokka n'abantu batasukka 19 abawerekedde presidential ate munange candidate. Ebyo bigambo Byabakama wabula agambye nti kyamakulu nnyo okulaba ng'abantu bano eno bagenda maaso n'okubeera nga bawerekerwa nga basinkana abantu baabwe after nominations kubanga kintu kikulu nnyo okubanga babuulira abantu kiki baba bazzaako. Ono nno wano wategeereza nti jjukira nti bibadde byakubeera nga abantu bano campaign ziggulibwawo official ng'ennaku z'omwezi jabanye mwezi ogw'ekumi agamba nti tuli likely okubeera nga tuze scheduling okubeera nga tuzizza ku nnaku z'omwezi 29 ate bitandikiraawo. Ebyo byonna David Lewis Lubongoya agamba bano nno bali mu matankane ng'ampale z'aba 7. Wuliriza. Kakati tubadde tubagamba ebbanga lyonna tubadde tulinze Electoral Commission kiseera nga tusindikayo abantu baffe kiseera nga tubakubira nga tubuuza twagala kumanya kubanga enkola yaabwe nga bweri mulina okusooka ne muwaayo signatures ne babawa certificate eraga nti emikono gye mwawaayo giri approved ne balyoka babawa receipt ey'okusasulirako ssente eza nomination fees. Era buli lunaku tubadde tubagamba nti NUP netegefu okusasula miliyoni 2 ezo zibasaba ba presidential candidates era nga twagala zisaba buli lunaku tubadde tubakubirawo abantu abakakiiko k'ebyokulonda nga twagala batuwe certificate yaffe tugende tusasule nomination fees tusobole okwetegekera okunominatinga next week. Naye kaakati nga bwe mbagambye olunaku olwaleero eddakiika ntono eziyise bakatutegeeza nti tetuwezeza emikono tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga president Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nga bwe mbagambye leero lunaku lwakutaano nomination yaffe ya lwakubiri. Kakati abantu bano ekyamazima amatuufu bali so shameful era bikwaza enako era bwe Byabakama Kyagulanyi agambye bano abaniga batidde protest vote. Kali gwe wategedde protest vote girinde muzikirize baana ba maama mbatere wano tusiikane mu mboozi endala mpitirivu ze tujjobera nga tukolako ekyamazima amatuufu kiri nti olunaku olwaleero nina ebinkoyeza bingi leka zitasobodde okujja nemba waako kyembawadde munzikirize ebisigaddeyo tubyogereko olunaku lujja kubeera lwanja nga nno omutozi waffe oyo ngakkiriza munnange ffe bwasiima nga tubeerawo nga tubaweereza abajja deni okuba nga nkutuuzaako ensonga zonna ku BTN Media nkwagaliza byonjagaliza mbeeraawo nga nkutadde.
newsroom, where untold story is revealed.